Sophie Gombi agamba bwolaba Nuupu dduka bamukuba akalulu. Era Sophie Yafuna akabina takyayina mugambe bugambi Nuupu ma. Walaba Nuupu adduka. Eyaleeta Nuupu. Masiki zammwe ziriwa? Nyanga mukimanyi nti korona waddala mwenga temweyawudde yatuluma n'atumala abanga mizo zitakuddamu. Babuuze ekirala. kati munangamba ki okunkuba akalulu mwakingambye dda ki ekirala kyemu Kyamanyi musenzi nondekayo naye noonyaako buli Mande. oliyita kwasiri bakunze ne lukwata omwana buli Mande aba akambadde. Maama n'akabina kange kagonda nnyo kubanga nyambalira Mande ku Mande bamba mu weekend. mbadde mmanyi nti akabina omuyita Ssennyega nti kanambaako ne kakwata oyagala kubeera nnyo nawe teweewanisa nnyo kabina ke kaliwako oyogerako banna. Mukama Sophie neno Anti ono atuwa senga atunda kitooke. mukwana ekitooke ate obadde ogendako kyakyo Obadde wakyo mmanyiira. otegeera Atunda ekitooke era abakyala mwenna abali eyo nga maka gaganye. Senga bamweyana. ekitooke kikola ki? Ekitooke kikubeeza mu maka. Mumaka ng'okola ki? Nga gy'oli Ng'okola ki? omusajja ng'awunze. Neba nkuba make up seeruko obedda manyingi Awo Jostede wakwagalira. mukwano lwaki ompa Jostede mu basajja abali mu Genda dunia n'oyo muno? abasajja babuze genda n'oyo. Owaaye muntambulire mutwadde ku mukolo gwa kumodola. Lujja Kati tugenda kutambuza ki? Munnange ono the behind escaped. gwe ondabye wali mu mazina maganda ng'ebbina lya Kyebayita Tabbu. okunyeenya omugongo. Naawe. Kiwammwe ekyo badde okola. Kiki obadde okola? Omulabye Shamim koma weeno omulabye Shamim katuwo uyo tani yiye And in tears bali awo mufe nnugu mbwammwe. nyabo goddako oba kikyakola ekyo bannange badda obunene ebyo kibi nnyo nnyo kikyakoze ekyo Osaatuuka abadde asaatuuka. Olabye omuntu aliko omubiri kyakola teweekaka. Era mwana wange ow'obulenzi nkubulira ekintu kimu, tokwatanga ku mukazi atalina mubiri. Omukazi alina omubiri buli okwatako buli otunula oba oyagalawo buli olaba oba oyagalawo ne bannaffe bano abalina amagumba buli olaba tuli paani by Sozo Properties bagula ebintu ebikozeka ebyomunju restaurants gym saloon properties nga amayumba amamotoka n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo basanga bakireka Kamuli Road then ne kunabaza amasimu nga woziraba osobola okubeera nga obafuna so mu mbeera wetu n'omukyala Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde tubeera naye mu nteekateeka wetu okulaba nga tuba tusaako byonna ebitambula mu ggwanga Uganda. Zelujja omulungi atulaba kubuzaako era nekoza okubanga ogoberera programu zaffe ez'enjawulo tuli ku Shona Designs nga baselebratinga emyaka 12 weddu nga baweereza abana Uganda mu nteekateeka ey'abagole mu kubawa gowns ez'enjawulo ezirabika obulungi gomes then n'abasajja ne babakwasaganya mu mbeera ey'enjawulo naye nga kubamu kwaba bazze bakola ne Shona Designs enebeera duo eya Shamim ne Alia Nanfuka eyogedde ya lya one. wali mwese n'ayogera eririyo erimu naye Shamim Mayanja omubwati. Shamim tutwaliremu ku Aliya ndudde nga simulaba nga nkubuuza Aliya ono yakwogerako bingi naye agenda kubanga abiddamu akugeya nnyo mumanyi yangeya Ekintu kimu kyanneraliikiriza ng'ayogera oluzungu waliwo ekirala. engamba Sirina kirala kye nagamba okusukkaawo. wangeya mukwano mwagala nnyo nedda ddayo obulungi nnyo ku luzungu oyogere ekyaganda okwogera oluzungu mukwano nabiraba byonna Onteeka ku bunkenke ng'oyogera oluzungu. ate mukwano gwe nenkugana oddogera bwe wakyogera oli otya mu luzungu Nze ndi bulungi nnyo. muyitirivu otegeeza muyitirivu ng'ali yekka alugegenya n'omuba okumpi oyinza oggweri era kati awo kange ekigambo ky'oluzungu etebubuuze nti mu luzungu interview togenda laba wayise Shamim Mayanja Yanje ebikuli emabega mu luzungu bayita batya gowns
zino gawuni z'abagole bazikozesa ddi mu luzungu mbaga oba okwanjula mu luzungu on your wedding or on your introduction ceremony you can use a gown yeah agenda kukolola saakyono tuvuge projekiti eno mpolampola bwe tubeera mu bintu by'abagole ono yasamba dda gomesi yatusuubiza okusamba gawuni very soon omwana ali yabiri bitya omanye mama yaŋŋamba ogonderanga bakulu bo kati bakulu bo omukulu wano yaliwa myaka emeko okumusooka okufumbira tekinfuula mukulu sister baaba yali ono baba kale baba yakonamuko omanyi kati maama bwe yasooka omuzaala waliwo enjala kati mugambye omwaka ogujja ngenda kuba muwanvu era bw'atalaba simu yange amanyi newanvu ye mu biseera by'enjala kati nze banzaala ewedde kati maama yagambe waffe mu kika kizira omwana omuto okufumbirwa ng'omukulu tannabakola ki kati ninda mbaga ninda mbaga amale embaga nga bw'oyiika ate nga njiika ki ani anakutwala ng'oyiise era muyisi munnange eka teri tubadde tusaba n'obweyombeefu lujja omulanga gwaffe gugenda eri jostede wasira mu serilla wallahi mungu akwetaaza obeere n'omukyala musajja tawera nga talina mukyala shishitono mukyala mufumbi mukyala mugonvu eri abaami kitunulemu nga okitwale nti ndi muganda numwa okuba nga ali ku lujja tuyambe okiraba taliimu kizigo kyonna kuba wakyayira ddala omuntu nga wa kizigo taliimu yadde ekizigo ab'ekizigo bo wabagobye wuno omwana ali kunnakyokka wanji bebe nedda mumpimu mukwano mumpimu abasajja abampimu maama wange abajerega ajja kuŋŋamba ati yekamuleke bannange omukazi gwe bakuba akalulu alina bwatwesiku naye babbi w'omukulu samugombya you inspire me laba munofiga naye banewena n'oyiika kiki tokola jimu lujja owulidde obunene bummenya owulidde enkomplayininga kati banayawulira musubiddwa banayawulira ku kyalya nalinga asatuuka no omanyi nze naliko omutini tolina kyewafunamu nga ne Sophie simwenkana siina kye nafunamu olina kigere kiwa wasinga kulaba kigere mukama kati kyakogga siina kye nafunamu kati kyova olaba ngejjanga bwe nkola ki webale ate bebi takomplaininga buli walaba esavu ng'agamba awo tovaawo kati lwaki nvaawo ewa owaye tuli ku mbozi z'amarwa reloaded kozi lwesanga Shami Mayanja aliya tuba tugeze mu version y'embozi tukolaba nti totusuubira nnyo okubeera nnyo serious tetwajjako lujja obulamu tubeera serious nga tuleka n'abaana baffe ne tubeera serious nga tulina abasajja baffe ne tubeera serious mu bifo ebirina okubeerwamu serious ne tuba serious nga tusaba abasajja ssente kati tusanyuke ddi banange omusajja ssente okambuwala njagala okutumira ennyo ku basajja abasaasizi mukama abatukuumire abasaasizi buli kyomugamba munange ndi mulwadde mukama bannange akusuuse oba ogenda kukola otya ogenzeko mudwaliro mufe nga muleekaana mufe nga muwunye evvu nakutte mu musawo naye akusaasittewo ogenzeko mudwaliro ate bakuba essimu ayinza okubuuzaako bebi kati owulira otya bebi siba ku simu nga toŋŋambye isiraani waheads mbwammwe mukama ali balaba emisana n'ekiro be basajja abasaasizi abaana baffe abasajja muli batabbu tudde ku mulamwa ku Shona Designs emyaka 12 ng'aweereza mukyala kyemwagalako alina customer care musanyufu buli w'omusanga ali lovely ye muntu nga bw'ozze mu kitiibwa tegedde teyeemanyi
kati kwegamba yatwambaza ku mukolo gwaffe yanyambaza zonna ne gown n'ababuuza ne Eva ate kimunjagaza kushona ku nsonga eyo ne Metronio namwagomesi nemutuuka ate nemunyuma nze nsobola sama era yagenda twambaza ne kumbaga Eva akubye sama ayite agikubata naawe mukola ekikola abantu clips mbagende basubscribing batwongere otuwagira mama tufudde kyetuli tuba batusabire mashallah tubagala nnyo bafaani baffe mutusabire muzeeyi atute ati ono wakustrugglinga nnyo Allah twebaza Allah okusooka eyatuwa idea eyo ne tugikola kiraka me yali atuteredde omukisa kwa twali tuludde nga tuli mu art naye nga abantu tebatumanyi twebaza nnyo tusaba nnyo Allah waffe ayongere okutukuuma nga tuyiiya ne bafaani baffe ayongere okubatwagalira bayongere okutuwagira mashallah Allah bw'anaaba atututte bulungi nnyoko video no n'atuta tunabakubayo show tunabakubayo live show inshallah kano kankaiseewo bannange nina campaign bagiyita donate a prayer mat odonatinga omusaalo ne tugitwala mizikiti egyenjawulo omutali misaalo omukozi wange omwomuggundu ngenda kumuwa omusaalo ngenda kumuwa omusaalo nawe osobola okubeera ng'okitukubirako alhamdulillah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu emisala esatu nowa kamera yinza okulamira awo emisaalo tugitwala mizikiti egyenjawulo omutali mizikiti omutali misaalo egisinga gyayulika abantu bamubasalya ku kapeti tekuli kati eyo campaign gyetuliko nebankuba makeup seeruko bedda manyingi awo jostede wakwagalira mukwano lwaki ompa jostede mbasajja bali genda n'oyo basajja babuze genda n'oyo owaye muntambulire mutwadde ku mukolo gwa kumodola lujja kati tugenda kutambuza ki munnange ono the behind escaped gwe ondabye wali mu mazina maganda ng'ebbina lya tabu okunyenya omugongo naawe wallahi kyo badde okola kikyo badde okola omulabye Shamim koma weno omulabye Shamim katuwo uyo tani yiye and in tears bali awo mufe nugumbwa mmwe nyabo goddako oba kikyakola ekyo bannange badda obunene eyo kibi nnyo kikyakoze ekyo osaatuuka abadde asaatuuka olabye omuntu aliko omubiri kyakola teweekaka era mwana wange ow'obulenzi nkubulira ekintu kimu tokwatanga ku mukazi atalina mubiri omukazi alina omubiri buli okwatako buli otunula oba oyagalawo buli olaba oba oyagalawo ne bannaffe bano abalina amagumba buli olaba tuli fani by Sozo Properties bagula ebintu ebikozeka ebyomunju restaurants gym saloon properties nga amayumba amamotoka n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo basange bakireka Kamuli Road then ne kunabaza amasimu nga woziraba osobola okubeera nga obafuna so mu mbeera wetyo n'omukyala Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde tubeera naye mu nteekateeka wetyo okulaba nga tuba tusaako byonna ebitambula